Kiki ekya minisita? Kiki ekya minisita? Kubanga munnange bagamba nti yavudde mu ofiisi nga mulamu n'afa nga yeetegekera kulinnya nnyonyi. Minisita yafudde kinene era nga waliwo omuntu abadde ambuuza wano ku minisita yafudde. Munnange minisita omubeezi w'ebyokwerinda kigambibwa okuba nti yavudde mu ofiisi ye embuya nga mulamu tteke era munnange nga yeetegekera kulinnya nnyonyi agenda South Korea kye yabadde alaga ku mirimu emitongole, kyokka n'afa ku Lwomukaaga ku makya nga talwadde yadde. Eyo enfa wano Uganda teyeewuunyiza, teyeewuunyiza. Kale tuba tulinze lipooti y'abasawo naye nga bw'atyo bwe yafudde. Kale katusoke tulabe Haji Haruna kyatugamba, oluvannyuma tugende tulabe bannange ebyewuunyisa ku nfa ya minisita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna okusomebwa dduwa asangibwa ku w'Ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajjini, ensonga nja kugikolako. Amawulire ag'okufa kwa minisita Sarah Nyirabashisi Mateke abadde wa myaka 5 gano gasaasaanye ku Lwomukaaga ku makya ne galeeta ekyekango eri abantu ababadde munnange bamumanyi, kubanga nze mbadde simumanyi, kubanga bangi era bagamba nti munnange tebakiwulirangako nti alina obulwadde. Abo babadde bamumanyi bagamba nti tebakiwulirangako nti abadde alina obulwadde obw'omutima obugambibwa okuba nti munnange bwe bwamusse. Kati minisita ono Mateke eyabadde munnange yeetegeka okugenda ku mukolo ogw'omuyambi we eyabadde agenda okugattibwa ku Lwomukaaga e Makerere, yawulidde embeera nga mbi, kwe kugamba batabani be okumuddusa mu ddwaliro era ne bakola ekisoboka okumutaasa, ne bakola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Ebimbi munnange baatuukidde mu ddwaliro e Mengo nga Mukama yamuyise dda nga zembu yageze ku nta. Tereeva w'Amateke Julius Kato yagambye nti ku Lwokutaano mukama we yamujja ku mulimu embuya ne batuuka mu maka ge ensangi ku kyalo Manja wali mu Kyengera Town Council ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Olwamutuusa awaka Kikato munnange n'agenda ewuwe nga nawo kumpi n'amaka g'Amateke, era agamba nti baali basuzizza pulogulaamu ey'okugenda ku mukolo ogw'okugatta omuyambi we mu bufumbo obutukuvu. Ate ku ssaawa munnange nga 8 ez'emisana yali alina okuba nga atuse ku kisaawe Entebbe ku lugendo olw'e South Korea. Ku ssaawa nga 12:05 ez'okumakya nga Kato ali mu kwetegeka okugenda okuvuga minisita Mateke, agenda munnange okuwulira nga waliwo akonkona, agenda okwetegereza nga y'omu munnange ku batabani ba minisita agamba nti ono yazze aweekeera, n'amugamba nti munnange yanguwa, maama ali bubi nnyo, tumutwale mu ddwaliro. Kato yannyonnyodde nti naye yadduse okutwala mukama we mu ddwaliro, kyokka agenda munnange okutuuka awaka
nga mutabani we omukulu yamutadde dda mu mmotoka n'amutwala. Baalinnye emmotoka endala ne bamusanga mu kkubo era Kato n'adda mu mitambo egy'emmotoka. Agamba nti mu kiseera kino Minisita Mateke yabadde yeebase mu mutto ogw'emmotoka emabega nga takyavaamu kigambo kyonna. Baatuuse ku ddwaliro erya Galaxy ensangi bwe baafunye ambyulensi eyabongeddeyo emmengo mu ddwaliro. Bwe baatuuse emmengo mu ddwaliro, abasawo munnange baayanguye okumujja mu mmotoka bamukoleko, kyokka mu ddakiika nga 2 baakomyewo ne babategeeza nti yabadde yafudde dda nga tebannamutuusa na mu ddwaliro, era eddwaliro ery'emmengo nga liyita ku mukutu gwalyo ogwa X lyagambye nti Minisita Mateke baagenze okumutuusa mu ddwaliro abatuukira abalwadde abali mu mbeera embi ennyo. Baagenze munnange okumukebera nga yamaze dda okufa. Ne basaasira nnyo Paalamenti olw'okufiirwa omubaka abadde ow'amaanyi. Omubiri gwa Mateke nga ku Lwomukaaga ku ssaawa nga 4 gwaggiddwa emmengo ku ddwaliro ne gutwalibwa e Mulago okugwekebejja okuzuula ekituufu ekyamuviiriddeko okufa, era Sipiika wa Paalamenti Anita Among yabaddewo. Omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije yagambye nti ku Lwokutaano Mateke yafuluma ofiisi nga mulamu era nga yeetegese enkeera okugenda e South Korea. Mateke bwe yabadde agenda nabo baabadde bo munnange bagenze, kubanga Mateke yabadde asoose ku mbaga naye alyoke agende ekitaasobose. Ebitonotono ebimukwatako Sarah Mateke Nyirabasisi yazaalibwa Julayi nga 15, 1974. Bazadde be okuli Philemon Mateke eyaliko minisita era ssentebe wa disitulikiti ey'Ekisoro ne Joy Ramfizi. Kakati Nyirabasisi ono yasomera ku SSM Integrate School gye yava nayeegatta ku Mill Hill High School mu senior. Yeegatta ku Bugema University yasomera diguri mu bya bizinensi. Yaliko omuyambi wa Town Clerk owa Town Council ey'Ekisoro. Yabadde omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ey'Ekisoro. Yalondebwa General Museveni okubeera minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka nga adda mu bigere bya Nakiwala Kiyingi, ate mu nkyukakyuka Museveni ze yakoze gyabuvuddeko yamukyusizza n'amufuula minisita omubeezi w'ebyokwerinda, era munnange awo waafiiridde.